Wobanga okyawakana nti eddogo teririiyo, sitaani taliiyo, tuula kweno video. Naawe agamba nti Katonda taliiyo, naawe tuula. Video eno tugenda kulaba nga Katonda versus Satani. Muliro. Omusumba ono agamba nti yalaba omusambwa nga gusitula tenti. Imagine musumba mulamba ku lunaku lw'olw'embaga. Lunaku lwali lwa mbaga Satani n'alwana omusumba abe nga tawasa mbaga. Wakiri afa oba okugwa eddalu. Kale katusooke tulabe story y'omusumba ono. Naye nga teweerabira. Ngenda kusaba. Bw'okuba nga gwe mundigo ogusoose. Bambi, nsaba obe nga osubscribinga, like, comment and share. Kiyambeko video kutambula, ate tube nga tuyigira wamu. Weewaawo kiyambako ne channel kuba nti ekula. Tovaawo tugenda mu story katujuulirize bulungi. Sajja omu najja, omuntu omu, era sirimwerabira. Sajja yajja n'essimu. N'abuuza kuba twali tutudde bwetti. N'abuuza nti omugole yaliwa. Ne bamugamba ffenna tuli bagole kuba ffe tetwamanya. Kati omusajja n'ayimirira nga wali serving tables. Omusajja we yayimirirawo n'essimu. Kati bwe twali tutudde bwe tuti bwe baali kati abako ne babawa emmere yonna. Ne batuwa. Kati nze ne baleeta emmeeza ne bagiteeka mu maaso gange. Bwe baleeta emmeeza ne bagiteeka mu maaso gange ne baleeta enkoko y'omuko. Era n'ekifaananyi ky'enkoko y'omuko nkiina omwo. Kati bwe baleeta emmeeza ne bagiteeka mu maaso gange. Ne nkwata enkoko y'omuko ne ngiteeka awo. Nali nga nyogirya ge mazima ng'emmeeme yange gamba tokola ki? Togirya. Naye omusajja n'ajja n'essimu n'ankuba ekifaananyi bw'ati. Omusajja oli yabuuzizza nti omuko yaliwa. N'ankuba ekifaananyi. Amala okunkuba ebifaananyi loza byalinga bisatu nzijukira. Then n'agenda kati nze saabifaako. Kakati photographer gwe twali tugenze naye n'agamba musumba njagala ekifaananyi kino ng'okutta oluwombo. Kati ne ndukwatako n'angamba damu obeere nga azungulula n'enzungulula. N'angamba kati beera nga ateeka ku mwana akuba ebifaananyi ebyo. Then n'angamba lya n'endya. Loza kati awo nakolera ki? Ensobi. Kakati bwe tumala okulya tuvayo tugenda mu kidaala. Ekyamazima njagala kugamba amazima. Nze mbadde mpeereza Katonda ebbanga lyonna. Naye nalaba ekintu kye bayita sitaani bulijjo kuba mbeera ku ebiseera ebisinga ku social media nga mpulira abantu abafiirira mu mikolo abafuna obuzibu. Naye kyantuuseeko mpaka n'olwaleero nkyayita mu bulumi, kyayita mu buzibu. Naye at least Katonda ansaasidde nti nkyali mulamu. Kubanga ezy'amazima nze mu mukolo gwange ebintu byabadde biteekeddwa okuba bibiri. Either okugwa eddalu oba okufa. Ebintu ebi either okugwa eddalu completely oba okufa. Kuba ngenda kugamba maaso awo. Kakati nze bwe twatuula tenti y'abako yali bweti yali ya 10 nga n'ey'ekyalo ya 10 nga ey'abataata eri nayo waliwo ya 10 then n'ey'ataano endala yali side zeeri ey'ekyalo era. Naye ekyamazima Kibuyaga yasituka. Kibuyaga yasituka nze nalaba omusambu ogwali gutwala tenti nga ndaba bwenti. Kibuyaga yasituka naye nga atwala tenti 2 zokka. Etwalimu ey'abako n'ey'ekyalo. Era ezo tenti bazikwata betwagenda nabo abako bennyini be basituka ne bakwata gundi zino. Ndowooza ebigambo by'omusumba ono biwulidde bulungi. Imagine yali musumba ku budde obwo. Tujjukira bulungi nnyo nti Yesu Kristo bwe yali mu ddungu nga yakamala okusiba ennaku 40, ssebo sitaani yajja akeme Yesu. So kino kikulaga nti sitaani talina gwata kwobe musumba otya ng'oliko amafuta gatya sitaani ajja kulumba. Naye ate chance emuwangula weeri kubanga Katonda waffe takola ki? Tawangulwa. Katonda ye w'amaanyi. Sitaani naye w'amaanyi. Naye ku bombi kuyina okubaako awangula. Omusumba ono singa yali nga takkiririza mu Katonda mu mazima n'obwenkanya, kkirizagana yali wakufa oba wakugwa ddalu. Naye ekyamutaasa nti yali aweereza Katonda mu mazima
n'obwesigwa. Kati mulimu abantu abamu nga twekweka bwekwesi nti banenze ndi muweereza wa Katonda naye nga Katonda tomuweereza mu mazima. Olina ebyo by'okolako ebbali abantu be batamanyi naye ate jjukira waliyo Katonda alaba ebiri mu kyama gw'otosobola kulimba. Banenze zino stories bwe ziti nzaagala kubanga bwe njiwulira mpulira ne ngamba kati nina okwongera okwambala amaanyi mpulira nga nzijjudde ate kiyambako n'okuggula obwongo bwange nemba nga at least nfunako idea sitaani butya bwayiganya abantu era butya bwe nnyinza okumuwangula naye nga mubadde balabi balungi Mukama Katonda abankuumire nnyo ate kankome wano eno nsaba osibe bulungi osule bulungi wonna wosinzira okuba nti ate olaba video zange egwa omupya bambi teweerabira kubeera ate nga osubscribinga like comment and share osobola okurecommendingako muno n'omugamba yejanga olireko video eno. Video zino tufunamu ebyokuyiga bingi nnyo kubanga bwe bulamu bwe tutambuliramu batuloze batusinaanyiza abantu bangi bafudde naye ng'ekibase bintu bwe bityo so osobola okuba nti ogirecommendingirako muno ogimusindikirako ate najja ne tubanga tuyigira wamu. Mukama abankumire nnyo musibe bulungi musule bulungi bye.